abantu bangi nnyo bakyebuuza nti omukulu gwe bayita Jacobo akaluya kawangudde atya omuntu yabadde owookusatu ate n'awangula akalulu. Bantu bangi nnyo basobodde okubatenga balwanyisa Jacobo ne beebuuza oba lwaki bamulwanyisa. Buli omu nga takimanyi kiva ku ki. Kati embeera nga basobodde okubatenga yayesimbawo, embeera nga basobodde okubatenga etambula. Nakutegeezaako nti Jacobo kyakola Bobi Wine luli olw'embeera nti abanuupu bo bagamba nti ono Jacobo yatunula mu kamwa ka Bobi Wine yamuddamu yamumanyiira olw'embeera nti bamumma kaadi nasobola okubate yayogera byonna basobola okubatenga byogera. Kati embeera nga basobodde okubatenga etambula, ebiwandiiko byonna ebitambula bigamba mbu Jacobo baba balina empapula zaabwe abagamba mbu ye Jacobo yafunye obululu 1,853 ye yawangudde, ate nga owanuupu yafunye 3,157. Naddibwa omukulu gwe bayita Kyobe Aluuna yafunye 3,047. ne kubeerako wa NRM omukulu gwe bayita Lukenge Hussein yafunye 707. waliwo omulala gwe bayita Kasule Ali yafunye 325. Kizito Saulo n'afuna 283. Awo nno akunguzibwe Jacobo oba gwe bayita DJ Jacobo omutuuze n'afuukira ddala omutuuze omutuufu bunnabwaya. Bangi nnyo badde bamulwanyisa n'agamba nti embeera nga yasobodde okubatenga etambula yasobodde okubatenga akaluya kalidde. Naye ndowooza siro sookedde ddala katandikire wano omukulu ng'atubuulira embeera yasobodde okubatenga yawangudde, naye abanuupu bagamba bagenda mu kooti. Facebook yonna erwana Jacobo agamba yawangudde Bobi Wine yawangudde nuupu. Mpulira essanyu ly'amaanyi kuba mubaddemu okuzoganya kungi nnyo. Abantu banzoganyiza okuva ku kaadi n'enveeri kakibe ki nja kuwangula nja gitwala entebe era still katuna nyame n'engitwala. Kati saawa zino tukakukolera bunamaye bagala kutegeera kyeki okitegeera bebeerimbika mu ki mu nuupu abagaa nti balwanira nuupu balambi bo tebakiza kufiirwa tebakiza kulwangulirwa okitegeera. Bamubuuza declarations ze ziriwa nga taziina omusajja n'annangirira okitegeera. Ezaffe zino tuziyina ziraga nti buli kimu kimakinga mu bokisi y'ebyokulonda kakiba kitegeeza ki essaawa zino palapase mungi okitegeera palapase mungi nnyo sinze Tolbert sinakwogera ku Tolbert gwe kusose n'omulaba kati ate nze nkikoze nti aya basi. Ye mukulu oyo Jacob akola ku radio n'akola programu za kupromotinga abayimbi ab'enjawulo, naye nga mu kintu kyasobola okubatenga asookeramu bwe kuba ate yasookera mu promotinga abayimbi ab'enjawulo ddala naye abasinga batandise okumulwana naddala n'abakozi banne ku radio eyaddembe kyobulira akadde kano nga bamulwana nnyo. Kati nno bannaffe okuli Segirinya ne banne batandise dda era nga bagamba nti bo bagenda mu kooti. Wulira ye Segirinya bw'agamba kati omusajja eyagenda n'enoonya akalu ka Ferdinand ate oŋŋambe nti bakawangudde balangiridde mulala ate gwe balangiridde sina wakubiri balangiridde wakusatu. Kani imagine munnange eyembere tugenda kugikkiriza kale Jacob bandikulangiridde ng'oli wakubiri ne tugamba nti yabadde asemberera okubeera ku bawanguzi ne bakulangira ng'oli wakusatu. Bannange mbabuulira mazima ne bwe wandibadde nga gwejja ku bugwo wangudde akaluluko ne bakakubbako naye wandinyiizera wandisibidde mu kooti ate nandibadde ku sayidiyo munnange nandibadde ku sayidiyo. Nze sina muntu gwempalana wabula mpalana ewatali bwenkanya wempalana naye nze omuntu sikulinaako buzibu era ne Jacob mukwano gwange is my friend but si walana gwe ng'omuntu mpalana bikikolwa kyo kyewakoze kyendi mu kuwalana kati. Aya basi. Kati bannaffe baba nuupu bategeeza mu polling station 47 ezasobodde okubatenga zitambula side z'emutundwe ne bunnamwaya. Bagamba nti bannaffe abanuupu bawangudde polling station 40 Jacobo n'awangula 7 ate ne bamuwa okubatenga ye yawangudde. Era bategeeza nti emutundwe abanuupu basobodde okubatenga bakitambuza nga bagamba nti abanuupu bafunyeyo 508 Jacobo n'afunayo 786. Ebunnamwaya abanuupu bafunyeyo 1675 Jacobo n'afunayo abantu 103 abasobodde okubatenga bamwagala. Era okubala bo ne bategeeza abanuupu babadde balina okubatenga bawangudde ne beewuunya nti omuntu owookusatu bino nno si bye bisookedde ddala naye sayidi z'entebe abajjukira obulungi. Omukulu gwayita Vincent Kayanja owa DP yalina 5662. Waliwo omukulu gwe bayita Michael Mutebi owe NRM ate owookusatu gwe bayita Fabrice yali mu 2000. Era ebyentebe byali bwe biti oba tobijjukira gwejjukira oyinza okugamba ebya Jacob bye bisoose n'entebe byaliyo ku bwa mmeeya.
oba mututa mutute oba mututa mutute oba mututa aya basi ndowooza mbitegedde n'entebe byaliyo era Jacob ategeezezza nti naye abalindiridde mu kkooti agambye bw'ati nsiike ya media so kinkwasa nnyo ennaku okulaba omuntu wa media ng'ate akubaaliza Jacob mukinga we nabyo buli ebintu bye bigenda mu maaso buli ebintu bye bigenda mu maaso essaawa zino naye nange bitusikise ne binsukkako ng'omusango bagenda okumpaabira omusango nga we nabbi obululu nenze ndi mwetegefu olwedde lweyabanga abantu abamu bagera kufuna ddala ez'abadippi nebeekubanyanya banno balina oku ekibiina kyensinga okwagala era kyekibiina kyensusa okubeera nakyo ng'omuntu ekibiina ekyo kyayimiramu dipbuloka abamu ku bo abakyamu kati beegasa essaawa ze bali mu kunywanyisa waliwo abuntu okutambula waliwo simanyi Jacob nabadde wakumeka kale nga binnya ebyogerwa n'ekiko kirindi amazima go wegali olwedde tulina presiding officer ali mu polisi lwakutte abadde akolera DP ogateko nenno bikimu kijja kuvaayo katugende mu kooti era nemukusegenya kugamba nti tugende mu kooti tweyongereyo ojjokera kumuntu okutegeera amazima gegaliwa olwedde nze nganza omuntu obukakafu bwomwe nabwo buno bungi aya basi Jacob yategeeza basobodde okuba ate nga bamulangiridde eyawangudde yabadde mu kyokusatu bwe bagamba era ne Walukagga Bate esobodde okuba ate ng'etandise Jacob newa ye Walukagga agamba nti naye yawangudde yaganye okukwata mu ngalo za DJ Jacob ate nga abadde amukubira endongo ku leediyo bino bitutwalawa nekkakasa obanga owangudde akalulu oba tonnalayira ne oba oli mu paliyamenti bakugjayo Walukagga yagamba bw'ati namwaya nga balangiridde ate gwe baŋŋambye kisinako omukakafu nti Jacob omutuuze abadde wa kusatu ate gwe bakoze ki nze nkugamba yadde nti Jacob ayinza okuba nti kyaliwanga okuba akola ku leediyo naye Walukagga kyekino bannakyenga tawuni kanso kye mba munsuubiramu amazima genjogera baatugambye Jacob omutuuze yabadde wa kusatu kijja kitya okumudikiralinga nga nambeemu era ŋŋambye nti Walukagga jangu ompe kuhaaga ne mugamba sisobola kukikola kubanga olina obuwanguzi bwobye wabadde wa kusatu ne bwobeera ng'oli taata wange ne bwobeera ng'oli maama wange ng'olina obuwanguzi bwobbi kuyimba ngenda kwongera kuyimba ate kati nembadde nkolera omutwalo ngenda kukolera ebiri bantu bagenda kuba balaba Walukagga omuyimbi ne meeya eza meeya ndala neza Walukagga omuyimbi ndala okitegedde ekyokubiri nti okuyimba eno mu ofisi netagibwawo ssaawa 2 mpaka ssaawa 4:30 ate okuyimba nze nninya ku stage ku ssaawa 5 aya basi aha ye Walukagga oyo Yakobo yagambye bw'ati amutegeezezza bw'ati abasajja balina ettima talabanga ku bayimbi bakadonka balina ettima ne Walukagga alina ettima agambye naye kamusasule bw'ati ti abantu benaku tebakyalina kwagala balina ettima lyereeta Walukagga omusajja oyo gola mukulu tuze mu bizinesi y'okuyimba Walukagga omusajja omu Walukagga badde muwa ekitiibwa naye mbeera ku radio nga musabira akalulu okitegeera kati mbuuzaamu kino nze sikkirizibwa kuwangula because siri ku kale siri ku gundi siri kwambuleera kati wa bino byazzeemu olutale tugiye okugenda naye lujja kubeera music kati Walukagga byaye mwampulira n'obusungu ku Walukagga kuba tiyandibadde nga ye ayogera ekigambo weki agenda mumpagiza abantu bamukubira akayimba aya basi Walukagga Segirinya ategeezezza nti Jacob yababyeko obuwanguzi bwabwe asobodde okwogera lisiti y'abalooya gye baleeta giwulire nsiike ya media so kinkwasa nnyo ennaku okulaba omuntu wa media ng'ate okulaba mutuyambe mutusindikire filing fees tuyungudde balooya abawerako ndese balooya njagala balooya ababeera mu musango guno babeerenga 14 table ejjule first line second line yonna egera kubeerako balooya baffe abamuganda ffe Ferdinand balooya bano agenda okubeera nga bakuliramu Kansho Sami mu Malende Womani MP Kampala District oyo agenda kubeera ku bench nga Seko Kanso wa Meri agenda kubeera ku bench Kanso wa Meri ku bench agenda kubaako Kanso Jofule naye ku bench agenda kubaako Kanso Muwada Nku Nyingi ku bench agenda kubaako Kanso bakanso benyungudde Mr. Update Kanso Kiwanuka Abdallah naye ku bench mutaddeko Kanso Medadi Segona akali amaggwa naye ku bench kwali banaye Jako eno bench onogisimatuka muganda wange era kye wandikoze wini wandi wadde empandagale n'ogenda n'ogiwandagala wali ewakiso n'obagamba nange
aya basi gwe bawangudde wuno wa Nuupu bwe bamuwangudde lwakuba mwavu mbu Jacobo mbu Jacobo eddaku zino abadde avuga kawondo kati yagisinzeeyo nasobola okuba ate nga yalidde mulya bannattiimu Kyagulanyi abawagizi b'omukulembeze waffe omwagalwa mwebale kuwagira struggle mwebalire ddala nange ndi mugumu abalowooza nti ndi mwavu nnyo tinsobola n'okukkiriza obusente ndi olukwe mu banna struggle ekyo sigenda kukikola ngenda okulemerako okutuukira ddala nga tuwangudde kuba nteeka ekitiibwa mu kye tuyita sovereignty of the people amaanyi g'abantu aya basi yoyo ne yabadde agamba nti yafunye 13,157 owa Nuupu yawangudde ate owa independent ate DJ Jacobo akunguzibwe yasobodde okuba teyawangudde wabula ategeeza bonna bagamba nti teyawangudde naddala abakozi banne okuli Edisendi okuli Kasuku bonna DR forms aziyina era agenda nazo mu kooti wamanyi waliwo gye bayita DR forms ziraga nti omuntu awangudde oba towangudde. DR forms ezo omuntu azikwata n'ozitwala mu kooti oba oyagadde okitegeera naye kati nzimamu ebintu ebimu zebisakira kumakya kusika muguwa kati ba edi bakubikoze bitya ne banne bakyalibe abo bo oludde baluuza nti nze Jacobo ndi wiina nvudde nne neesimbawo ogenda mu byafaayo bye Uganda oba munamwaya erinnya lyange mweri nti Jacobo yeesimbawo kati ye bagenda mujjukirako ki kuleetinga down bantu omanyi waliwo ebiseera bino byayita akaseera k'oluvannyuma nze naga nti omugenzi Lumozi Radio kisendi byakola nabikola dde myaka 15 emabega nga yaali eri akuba kyeyo ng'ensi ya Uganda emulemye nga nze mbikola naye omugenzi Radio yaŋŋamba Jacobo mu bulamu bw'ensi eno ku nsi ya Mukama toyogeranga munno mu buntu bubi tovumanga munno tokoletenga munno down era Jacobo sikwagala njagala ofe omusajja bwe yaŋŋamba ekigambo ekyo nadda ku buliri bwange ne ntuula we ne ŋŋamba Radio yagala nfe because you get a negative side about the people ngamba today onward siga kudamu kubeera negative ngenda kubeera testimony eri omuntu yali alina ekirooto nga kiganya okutuukirira so kati abakulu abo edibinanka nebiki ba usually Spiglet mwe bali mu nsi ne mu Bible mwe bali ne Yesu yali abayina ne end of the life moving on ekingo ekisinga okubukwa ekikulu nti omuntu andi negative omubeerako ennyo obwongo bwabo alina engeri gyabukolamu aya basi ye mukulu Yakobo addamu omukulu ono gwe bayita Edisendi ayaya Edisendi yamutegeeza bw'ati mbu akunguzibwa agende yeesimba ewaabwe Fort Portal era mbu tayinza kuyitamu kati gwe yawangudde naye ensonga nze enkulu gye njagala okwogerako y'ey'abantu abava mu eriya gye bazaalibwa ne bagenda okuyiikiriza abantu abalala eriya zaabwe mbeegayiridde abandaba temuleta kigambo tribalism no naye gwe mu kifuba nga tonnaba kubaako ky'oŋŋamba ngunvunaana ombuulire oba kitaawo bajjajjaawo teyabuuzaako ku ggwanga lya muntu ng'olyamututteyo okumuwasa vis-a-vis okubuuza omulimu gwe otegera bulungi mukyo ntegeeza ki ekyamazima ddala ebunnamwaya nti avuganye ne Haruna Kyobe okujuuka kunaakomawa akugusibwe agende ewaabwe mu mazima amatuufu njagala okubuuza abantu waliwo ko ku mubiru yenna eyeesimbyewo Kabaale Fort Portal Buliisa yembeera bwe sobodde okuba ate ng'entambula